eno gye bayita estate maki manga ojja kwebuuza lwaki tugirambulira mu white. Twabagambye eno bagiyita Mpambire Bubuule Executive Estate. Mpambire Bubuule Executive Estate. Sooka olengera amakubo Budo highways ennyini. Sooka olengera ploti ezo zitunudde eno, zino zitunudde eno ku bukadde 10 n'obu futi 5 ku 10 kwe kubeera n'ekyapa kyo. Estate eno amazzi weegali, amasannyalaze weegali, kilomita 2 okuva ku Collins, boda ya 1200 okuleeta bwebe okuzaayo etambula ya 1000. Ng'era ogamba nti ki okuva ku Collins paka Kampala taxi ya 10 mmeka? 5,000. Ladies and gentlemen, estate yeno tugiguddewo. Abafunyeeko edda mukama mulungi. Atannafunako esimu yaffe ogimanyi ya 0700 63 nera 63 esembyayo 37 etandika na kkubo liiryo. Ezisookawo ze twabalalika ennene baazitutte nera wagaa akabeeyi kali mu kanene zaali wagguluko kati zino za miliyoni 14 futi 5 ku 10 yino evaawo ku Jinja. Ngamba bugambi nti mwami Lugonvu mpeeyo, mwami Lugonvu bungattire bubiri evaawo nejja ejinja ddala lirimu nekkirira neddayo. Okitegedde nze waggulu ezitunudde nolwabaga nti nze njagala nga nze ndi waggulu nga ntunudde wansi eva ku Jinja liiri luwali nejja ng'etambula. Eno yo tojjaamu ngato, eno toyambala gambuutusi yangu nga anti engato ogiraba ate okuva ku Collins boda ya 2 osigala nga bwoli n'etambula n'etuuka eno n'eyambuka ejjinja liiriri n'eddala liiriri futi 5 ku 10 miliyoni 14. Executive Estate Mpambire Bubuule kilomita 2 okuva ku Collins. Esimu yaffe mugimanyi ya 0700 63 63 37 n'aterekawo ebintu ng'atandise okuzimba. Banneiba bali so welcoming. Kyensobola okugamba mwami Lugonvu sizinaako zonna naye nyinako ezisinga obungi. Jangu twogere esimu ogifunye. Mwami Lugonvu nze zonna nzirina. Mukama akwongera omukisa. Tuli mu kisiibo, Mukama atugabirire atuwe ebyo bye tusinga okukola ki okwetaaga. Laba tuli mu kkubo. Omwana nga bwakulengeza dene ekimala kati bw'otuuka wano jangu olabe. Akongo obadde okyaludde okakola watandise obusiraidi akola atya? Kati ate eno gy'osanga erikkirira n'osanga eryambuka. Oli wadde mbogamba nti nze mwami Lugonvu eyo eri mu kkoona wennyini yino eva wano n'egenda wali n'edda wali erina amakubo 2. Waliwo n'eyekyemmanga era naye eri mu kkoona eva wali n'edda wali nti nze awo wenjagala wano nteekawo geeti ya maaso wali nenteekawo ak'emmanjo. Muganda wange sirina kyensobola kwongera ku pulojekiti eno. Jangu buzi okuva ku Collins ne bw'oba ogambye kutambulawo mpola osobola otambulawo. Eno bwekulema sirina ndala gye nja kukuwa esinga kweno. Nkugyeko engalo mmanya nti gwe kyoyagala sinze nkola ki? Sinze nkirina. Lengera bali bonna bolengera abatambula bali mu kkubo. Sookoleko embasi kendabe bali mu kkubo. Wedde eno? Yes. Okirabye ndowooza waliwo kyemmanja ekirala? Ate wali obutawuni obuliranyewo obulabi kkiriza mbalambuze amasannyalaze gaago. Kati nsooke balambuza wakuva Mpigi? Ate Mpigi obaagaza ki twabalagayo dda balage neya Bayitawuni banaagula omunywe n'estate abagibeeramu ebintu babigula mu supermarket. Kati bategeeze nti awo wetuwetera. Awo wetuwetera Coastalina n'okkirira kilomita boda ebawo mugambe nti ntwala ku estate ya Lugonvu gye bayita Kalisimaati. Abange
eno mwali muzirabyeko buno omwaka okuwedde etukisabukulanga bwana Jamiru eno yakyasa eno yo eri byayo oli bwagamba nti oli bwagamba nti sije njagadde nze ndeka sinze nnyina ebibyo genda ogula ekitende sinze mba nyina ebiki ebibyo bwana Elias Sebo gano si masavu gano bagayita masavu olumako ne kuddusu